byonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera Fad Proigi as usual kwa muli nyongera okubeera nga ate mbaanirizaako abapya abaakatwegattako mubala nnyo ddala okubeera nga ate mwatwegasseko tulina subscribers emitwalo 3 kyono kyakabe nnyonnyini ddala ekigeyo gye twatandikira kati saa ino tulina emitwalo 3 era nga very soon tujja kubeera nga tukona n'emitwalo egiwera 10 nyongera okubeera nga ate mbaanirizaako era nga gwe atamanyi ki kigenda mu maaso wano tubeerawo n'amawulire nga bugatambula mu ggwanga Uganda ne bwera w'eggwanga yonna ekyo kyonna kasa kibeera nga kikola amawulire mu entertainment bwa politics byonna mbeera mbigatagata ate ne mbeera nga ate mbikutuusaako as usual video etandika na kubeera nga ate likinga sharingirako abalala information eno esobola okubeera nga ate ebatuukako ate gwe atanawo okubeera nga subscribe notification bell nayo giteekeko making sure nti otegezaako muno nti kakati munaye waliwo ate ekipya Fad kyasobodde okubeera nga ate atuteerayo sagala mbere nga ate tutwala obudde bungi katubeere nga tusimbula butereevu mu kavidiyo kenkuleetedde essaawa ino tugenda kubeera nga tutunula ebyobugagga by'omuyimbi Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutolo ba Honorable Nyamutolo era nga Nyamutolo ono ye Honorable oba akulira ebyobugagga byonna ebisimbibwa mu ggwanga Uganda amafuta gold silver diamond byonna go buli kika kya byabugagga ky'omanyi ono omukyala nno yabikulira ye minisita waabyo Fiona Nyamutolo era nga kiba kitegeeza nti omukyala noono mugagga muvundu ayinamu kasente oba naatuukira okubeera nga ate bakola reshuffle oba baleeta minisita omulala oba banamuzza mu kifo kyekimu akasente ajja kubeera nga agiddewo ddala akawera ekifo kino nno bimu ku bifo byosobola okubeeramu ne weerabira n'omusaala gw'ofuna nti kangeze nti bakuteereddeko omusaala ng'ennaku z'omwezi 3 ne weerabira n'okwerabira nti pozi banteereddeyo akasente olw'ensonga nti ebbanga lyonna omwezi mulamba essente z'obeera ofunye so omukyala bw'atyo bw'azitowa minisita Nyamutolo era nga tugenda kuba tukuba ttooki mu bimu ku byobugagga bwe naye nga sinakubeera nga tenkutwalayo ate kansuka nkuzeeko emabega ku muyimbi Eddie Kenzo no naye si ye muntu gwenza okubeera nga ate omutunuulira butunuulizo oti n'olowooza nti naye wa layisi Eddie Kenzo kutangazaamuko Eddie Kenzo ye muyimbi mu ggwanga Uganda oba y'omu ku bayimbi abamanyi mu ggwanga Uganda era nga okumusitula okumujja mu kifo awo waba atudde mu ntebe ye n'oga nti kakati munaye njagala ojja onnyimbireko ku kivulu kyange oba tolina miliyoni ziwera 15 tosobola okubeera nga ate omugjawo ate ng'ekyenjawulo agenda kubeera nga ajja akuyimbiramu ennyimba nga 5 ku 10 then atambule agende kati just imagine senga Eddie Kenzo abeera n'ebivulu nga 4 ate nga kisoboka onako asobola okubeera nga alina ebivulu 4 era nga buli waaba agenza okuyimba nkutegeezezza agenda kubeera nga ate asasulwa emiliyoni 15 takka wansi wa miliyoni 15 ate nga alina ne bizinesi ze zasobodde okubeera nga ate ateekawo ezimuleetera akasente kasooka tubeere nga ate tukuba ttooki mu byobugagga bwe esogera ddala Eddie Kenzo alina ennyumba newankubadde ennyumba eno yagisuulawo ennyumba eyo eri Siguku kigambibwa nti ennyumba eno yagiteeka katale basobole okubeera nga ate bagigula naye tebanaba kubeera nga bagigula nnyumba eno eri worth miliyoni 600 naye ng'essaawa eno erimu bapangisa era nga waliwo bagipangisa abasajja bali eyo bava mu ggwanga erya Sudan bagipangisa ne babeera nga ate bamuwamu akasente ennyumba neeno eri Siguku ennyumba gye yabeerangamu n'omukyala Rema Namakula wabula oluvannyuma okubeera nga ate bayawukana Eddie Kenzo naye yakwatamu bibye Rema yakwatamu ebibye n'atambula n'agenda ne Eddie Kenzo n'agamba kikafuwe ennyumba sijja kubeera nga ate njiddamu naye n'abeera nga akwatamu ebintu bye byonna n'abeera nga atambula n'agenda n'abeera nga ate afuna ewalala gy'akasiba alina big talent Eddie Kenzo oyo yennyini alina foundation y'abaana alina abaana balabirira abasoba mu 100 era nga afuna obuyambi obw'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo abazungu wa yonna era ng'ekyo nno kiba kitegeeza abamanyi kyentegeeza ku foundation ng'olabirira abaana abawera akasente kabeera kangi nnyo era akasente kano akabeera kazze kabeera tekaliiko musolo nagwo mu kyo kiba kitegeeza nti nga bwe kaba kazze kaba kajja clean so musajja mugagga nnyo alina Escalade era nga just recently last year yayingizawo Escalade simanyi abayimbi b'e Uganda kyama ki kye baazuula mu Escalade zino kubanga twasooka okubeera nga tugiraba wa muyimbi Bobi Wine ate oluvannyuma tubeera nga tugiraba ewa Chameleone kakati naye Eddie Kenzo naye yagiyingizaawo ekyenjawulo nti Eddie Kenzo gye yayingizaawo brand ya 20
23 era nga bw'ogiraba awo, naye alina Escalade akwata tera kubeera nga ate agivuga nnyo. Alina Prado TX era nga eno nno nayo eri mu mwaka gwa 2023 era nga eno yamuweebwa gavumenti ye Uganda nga bamusiima olw'ebyo byasobola okubeera nga ate akolera eggwanga Uganda. Alina Range Rover, alina emmotoka zo bwe tunatandika okubeera nga tetuzibala tetujja kubeera nga tetumala essaawa. Emmotoka alina mpitirivu era nga agenda kubeera nga tenkuterawo akatambi ako. Ebino ebinango bitadde ku mabbali. Eddie Kenzo musajja mulimi, bw'abanga tali mu byakuyimba tali mu byakugenda mu bivu wawa Eddie Kenzo abeera mu nnimiro ye era ng'alina faamu ey'amaanyi eri sayidi zeeyo Embalala era ng'alinayo ente ze ezisoba mu 5. Imagine ng'olina faamu yo kuliko ente ezisoba mu 5, alina olusuku lwe agenda n'alimayo amatooke ge, ebintu bingi nnyo by'alima ku lusuku olwo era nga ebintu ebivaamu bibeera nga bimuleetera akasente ak'enjawulo. So Eddie Kenzo musajja w'amaanyi mu nsonga z'akasente, alinamuko kasente ke era ng'alina ne beach ye gye yazimba eyo wakuba yasalawo okubeera nga ate agifula private abantu baleme kubeera nga ate bagimanya. Ekyenjawulo Eddie Kenzo ono gye yatandikira yonna manyiyo era nga yatandikira eyo Kawempe, twabeeranga Kawempe eyo waggulu Kawempe Lugoba nga tubeera ne ba Big Eye ne Gravity Omutujju era nga bajja ne basinkana mpola mpola era nga career yaabwe bagitandikira mu kibiina ky'omuyimbi Big Eye. Big Eye yali boss wabwe bonna era nga yali nannyini Big Talent, okitegeera yali nannyini Big Talent wabula ne bafunamu kondooza obutakkaanya oba bamu ku bo ne babeera nga basajjakula. Big Eye n'ava mu Big Talent, ekibiina kye yeetandikira n'abeera nga ate agenda mu Big Music, n'akolawo ekibiina kye ekya Big Music, n'agenda n'omuyimbi gwe bayita Big Chief era nga ono ye mutoowe, n'agenda n'omuyimbi oyo Gravity Omutujju wabula later on Gravity Omutujju naye we yasobola okubeera nga ate akubayo ka hit n'asalawo n'agamba ekimala kimala ngenda kubeera nga ate nange neetongole era awo yava n'abeera nga akola ekibiina kye ekya Trouble Entertainment. Awo nno buli omu n'abeera nga ate yeetongola naye nga batandikira wali Kawempe Lugoba. So kansuke mbere nga ate nkuterawo obutambi buno yongera okubeera nga ate olaba omusajja ano Eddie Kenzo ebyobugagga bye by'ayina n'ebyo Nyamutoolo by'ayina. Nyamutoolo ssaawa eno tabadde nnyo mugagga era nga abatakimanyi nnyo Nyamutoolo abadde under Big Talent Management nga y'omu ku bapushinga music wa Big Music. So muyimbi Eddie Kenzo nga bwebimanyi ebya connection eyo yasobola okubeera nga ate amufunira omulimu era nga mu maaso awo agenda kubeera nga ate naye afuukira ddala omukyala ow'amaanyi mu nsonga z'akasente. So kamere nga tembaterawo obutambi buno sobola okubeera nga ate mweyongera okulaba ebyobugagga by'omuyimbi Eddie Kenzo ate oluvannyuma kubona amawulire amalala mangi nnyo. Video likinga nga bwe nakutegeeza likinga sharingirako abalala ate tusobola okubeera nga tutambulamu ffenna ffenna temubaamu.